Muzeyi toli muyaye naye oli mubbi. Ngenze ne mali yange. Ani gw'osiriwalirako. Tunulanga ebinookulasi. Mbuninde sente za mwezi. Gwe banka. Mbo bazirinde zikule sente zitotowala kale ziyonka. Sire. Yagenda ayomba. Olaba kino ekisimu. Ekikubye ku kino kikulu. Kati polokondo bamubyeko essimu. Namubyegemu. Bano abamatatu. Bakunti. Bwe bite ebintu bya zala abantu bafiire ebyabwe yamukubye gemu 5. Awingira ddala. Yamusunye gemu 5 n'atya. Kati polokondo tatuula ng'ajja ne TV. Polokondo ng'aleeta TV. Ebintu by'ensi bizibu. Wuno ali mu kukuta. Naye bazaala ssebo guba muzimu. Sina ya waya nange mwana chimbere mukubanga wanu tuba tukuba game mwana nkutera munawe nenkusulya stick. Naye nawe leka. Eno naji wangu de tuliwa gomanyiga. Mwana mapenge ebintu byo mwana sibitegera. Msetula yange. Ate ekirala. Kigambi kiri. Yafunye tache. Aleta TV na isimanyi tatuuka simanyi. TV kikache. Nange simanyi. Efilimu egenda maaso. Kati kuluno nyino okununula sente zange. Olese kintu. Kakati aleso omusingo gunanunula ze basoose okulya. Muzijja. Eyo TV ino okujjeza TV olali bankubyemu game 5 mu simu. Kati eno TV ogenda kukuba muloza game nga bina. Domanyi. Eno TV erimu ebiyenje. Tuyagala jingu. TV eno. Kati tugizanye zaala gibaleemu game 4. TV nenge tunulanga ekiwowongole eri ku oligine eno. Sana kulongosa bulongosa. TV yine tunulanga ya sematalo. TV ate buli omwasi abakuli. TV yine eringa ensokole muli mu tube muno. Era bikate muli nabazungu muno. Era labo lufulumye n'enjigga. Kati ojagala mu game. Njagala mu game 15. Kati nga bakakana mpaka ku game 15. Nga mugangenda kuba mu game 4. Ate mukirwa munamu. Nawe kada pazali mwana. Mikaga. Game mukaga. Tumwe mikaga. Kale tumpe mu game mukaga. Mikaga na toto efu. Game mukaga toto efumbira ku game mukaga tukwadde nyingi. Bogeranga bakimanyi bagenda kukuba game mukaga. Wali eri nayo munana. Efilimu egenda maaso. Kitwala wale kawani. Kati situka. Chekawe nabo nawo. Bakyogera bakimanyi bagenda kubag. Mutali sente zamu. Nze mali weri nawe. Ne bayiwa wa amajja. Nzengera. Efilimu egenda maaso Tereza wali. Kati Vicky na customer kati ogenda okuddako eno. Kyemmanyi ono Kapiito. Naye ayinza okuba yagaggawala kweri. Byana bimuliisa bimuweeweeta. Mugagga ali wano bane bugagga. Ng'aliko ne bakanyama abamukuuma. Kyokka bakanyama be bali mu kumazzi gasso. Ye ali ku nkoko. Wananga obugagga. Gagga baliisa muliise. Baana balina ssente gwe baaba. Boose ekifimu. Ngoye ne bosi kasoda, mwaka soda, ulika kwa soda. Babode gali bali ku gali so. Kati banakujjanja babati oboku. Ulira amazzi, ulira kolera. Bosi ali ku kasoda baba. Filimu bagiyita Lubalula. Bosi ekifi. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Efilimu egenda maaso n'ekifaananyi. Alo. Soko lindeko. Alo tane bamusonseka kalanda lugo. Buli wafuna mu kachanso okubeera yekka adda mu kweyagaliza. Muje webaka. Muli babi. Never do that to me again because you did very nakani good. You nakani ebikintu kyemukoze si kirungi. Ale tukoze eki? Wadde okola ki? Obeera oli aki? Wadde okola ki?
I did not like. Agala nabyogera kubawo trofito Bamuyisiza bubi. Ekiriwo kamulegera. They have done calamity. Yatukola ekintu. Kaninga bagamanye ekiriwo. Yatulagirira omusajja. Ni omusajja oba kiki? Munnange nga ngenda nkuŋŋaanya ebicupa. Ngenda bulijjo mgwe mumanyi business yaffe. Yali amanyi agenda kuleka kadi afuna obulamu obusinga. Era buli kimu kyonna ekibenga kikola kyanguwa. Kati Kamulegeja gye yabalagirira Kamulege emanga yagula ebicupa ebisatu. Ebicupa agenda tuukayo ng'ate bo kale bagula bisatu naye nga bamabanja. Ate omuntu w'ebbanja siwaddirwa asobola okukuluma. Asobola okukuluma bulungi nnyo n'akuluma. Kiwulira ng'agula amannya oba agula bicupa nga awandiikamu amannya ago nga nnyinnyonnyola. Efirimu egenda maaso. Okusasula abantu mbuyeye enkola ye akuwandiika erinnya ne kilo. Kaakati ate wulira ekisinga okunyiiza mbuno oluvannyuma lw'okumanya ekilo eziba zivuddemu n'abada ssente ezo ssente mbwate oli agenda okugula ebicupa mbwajja n'abigula n'amuwa ssente ng'alyoka akusasula. Olulide okwetolola okuli awo. Kalibo bakimanya alabika ono ayagala kuyiga bukodo. Kyekyamazima bukodo bwazzaako. Kubanga omuntu atalina bukodo yandibadde bannaabawa ku ssente. Oli omusajja amalibu gaamwonoona. Buno manager atubba. Manager tatubba. 15 zatuwa. Atubba manager je akuwaza akagwirawo. Nimkana akasajja kabbi kayaye. Mwoba mwagala mugende eyo. Ogenda kudda wa manager oba wa mzee? Nze ngenda kudda wa manager. Kuba ye manager akuweerawo. Niyo ziri kapito ese nusu bisatu. Yes nyingi naye nze mba n'ebizibu. Sagala kulinda ssente ezo zakadde kapito. Ebyo bikyali awo tubiwulidde. Bakazi baffe babalabyeko. Abakazi nze tugenda maaso. Zemba bakuumira. Mwansalawo mufune ebyana, mufune ebikazi, mubiguuke, mukole ki? Nde ne mundeka wano nga ndi bwombwenti. Kapito tufuna nugu nawe ojja kufuna. Nabijja wanga buli kimu kinzalawa. Kirabika gwa atamanyi kuteera bikozi na. Efirimu egenda maaso Kapito yatalina mukazi. Kalinga bagamba bulire. Kikyala kya manager. Naye kino ekikazi ky'ono manager ono. Kapito soko. Kiki? Gambo kwana mukyala. Awuli agala muka manager. Kikazi nkiri bubi kitaddeko omupiira guli ku Hyundai. Kyakiriza. Abadde akyaganye. Ekyamazima akyaganye. Kapito. Anja. Tuba tuli awo. Awedde. Omanyi buli omu Katonda waali walabira enjuba n'omwezi. N'abaleetera bikazi byabwe biibyo. Maama genda okulengerawo ono Sebaleze. Sebo ne bano mu kasasiro waabwe gye bali balererayo emaali. Bali mu kulera. Tubadde wano nga tuli kunyumya. Babadde bazibbala baba bali ku outing. Ngatonda simu enkanya. Bwe mutagwa mvaawo. Kapito ne yekyanga Kapito. Sagala kumanyira mugende abasekyo kengende. Naye Kapito naye bannange kapi. Ni Kapito muveeko. Kali Kapito bwe yaveeyo nga kimusukiriddeko banne balina abakazi yatuukira wa muka manager. Nanti muneche naligambye. Manager wali nti nti kinkoze bulungi. Engeri gyataliiwo. Mbadde ntayise ekiteeso kyange. Nasigalama. Kintu kiri nali nsigadde. Manager omanye mubanja. Manager engeri gyataliiwo. Oli muntu mukulu nina kye nagamba. Tonda. Omukazi yategereza omuvubuka ono. Kakaki ali naye engeri manager era gy'omulaba nga yeebase eri kati gula ebicupa. Kati ba sente nyingi. Ate wabadde ki? Bali baawukanye ne manager kati ayagala babe nga akomawo otandika okukolera wano. Sente za kubanja naye nga mbagamba mbuna agaba sente nyingi. Nenze natuuse ekyo.
sente simanya mbuno okuzifuna musooka simanya okujjuza kibanda n'alyoka akusasula sente atandise okunyumya ebizibu bye byabadde ndi gye yabadde alaze ngamba kangu olulumba lwe yabadde agenzeko olulumba lwafudde olulumba munange nkomyewo ndeete nga wandi bicupa kubanga ye manager yali atuwa akasente kato naye nga akakuwa oluleeta nga akakuwa naye eri navuddeyo kakati mpozi ekirala mukyala manager ensonga yange gye nali nkugambyeko maama wulira ebizibu bya mutaka ngenza ebintu nali mmanyi wabivaako era okyaliko ebyo nze saakuwa ssente naye yes sente wazimpa naye ate nze nkyagiriko mukyala manager namanyi bwe nkwagala mukyala manager nze nali wulira Kapiito aba sisobola kukwagala okay nkitegedde tosobola kunjagala naye mbe nkusaba ojjeko ewe wakawa kati Kapiito seba atandise olukuba olulala eni ensi eno bannange eri mu buzibu kale okujja okulabako nja kujja nkulabeko ngakkiriza amugambye nti oba kale tonjagala afazaali jjangu obugoma bw'ombugyemu amaloboozi kali ng'amugandagirira kali ng'amugamba otambula odda wali mu maaso g'omwalo ogwo ng'amugamba ova ku mwala yumba kyenkoko atandise omulagirira engeri gy'alina okutambulamu waliyo ekiyumba ky'ente ati ate emabega w'ekiyumba ky'ente ojja kusanga ekiyumba ky'embizzi efirimu egenda maaso maaso g'ekiyumba kyakyo kyennyininyini awo we wali ennyumba gyembeeramu nga bingi naalabayo ayisa ku kiyumba ky'embizzi asula mu babizzi bw'ova ku mwala waliwo kasasiro ekivunduvundu awo kati bumala ova ku kasasiro ekivunduvundu kanti kulabako bulabi kali ng'amugamba jangu ondabeko n'obugoma tulaba bukaaba obugoma tugamba bbaawo kale nsijja kale tulabaga teweerabira ngenze kwetegeka jangu tonvaamu naye bano owa TV bamuli bubi polokondo bamukubye amatatu ne bamuleeta n'akatuye esaati agijjeemu TV etandise okusala ensalo batandise amatatu nga wali waatudde weeri kati etandise osala ensalo TV efirimu egenda maaso emirimu gyabula mu Uganda matatu kwata kabanga otambula nawe tukole zino bano be balina embwa bakatawo basooka katunulamu tambula nze ndiyo oli bamuwadde ezicuzi Kampala zonna ziri wuwe sajja akuba amatatu n'osalirawo wait bino byo bigedde nja kukuba gwe ojja kutya ali mwana TV temugitwala mwatuta essimu polokondo bamuli bubi polokondo sikozo ote muyayewa bamunsala mwana muba mukyaze TV ya mukazi oba osalasala sifa bamutumye baleeta TV ya mukyala we naye mapengo emirimu gyabula mu Uganda gwetokankanira mu gundi naawe laba ebiki byalina kabye kirala laba ebi kino nkimaze basaze aliddewo mwana wekabanga otekawo emali naawe sawo tulabe polokondo sisi yange bale mukubere TV ya bukaki ngemu emwatiristi afadhali tudebuke bwendala bambi nja kufumita ngumi kuliko kino kikyakula sajjo kigwako ya mukazi bane TV ya mazale mwana paka sokoleke nyaka mali akala ko solo kulera awo mpozi leta emali ndala tujiko pala leto papa nyako olingiza bane TV mujiza bukaza ja kunzita obukaza ja kugobe waka polokondo kakano tudake wa manager buchupa naye gaya ngamba ate kati weekend sente ya ngamba zinkale ebizibu biri mu nsi muno wala n'abaana bammanja sente ziringa sente wadde 10 mbw ate kati tulinde ku weekend enno ne mutabani wava wano ono Kapiito Kapiito yaŋŋambye mbw agenda ebicupa simanyi bitwala eri simanyi yafunye omulala kati ate ayaba akubanja olukuni n'ekirala badde azze kwetonda kikyali laba simanyi yali afunye omugagga muwe ebisatu kati ate oli mubbi simanyi abamala kujjuza kiyumba kali ono yaseka nnyo akola ati Kapiito bulijjo yekyanga mbw agenze funa gyakolera gyagaba emaali awalala kumbe bali baliko bantu bakyamu nnyo
addira ekitabo n'agamba firimu bagiyita lubalula kiro 5 kiro 10 gye tulaba kalwoliwe era twagala tumenye ludala gye biggwera kati bw'alaba ziweze ng'ekitabo akibuza bwoddayo omanyi bwagamba nti ekitabo kyagwa ekitabo kyagwa oba baakibba nga katituddemu gupya naye nno oyo omusajja we ali fani ngende mukyalirekewo ulira ogende wakapiito naye ate naawe leka kwesiwaza kati gwoli kirasi yakapiito naye ngaasobola okugendayo kati nga bakusanga otambula ne kapiito bakubalamu amagezi kati gwetola nti naawe byoyogera naawe si byamagezi no si byamagezi nze mbadde nkukulirako bubuuzi kati bali buulira omusajja ate simanyi omukazi agadde abeere mwesiga eribba n'amugamba essajja lyamugambye okabugoma naye abakazi mwakula mutya nenkola bizinensi nze maneja wa wano kyokka kati ate gwe bagambye ndi kapiito mwagala era onootera n'okukkiriza gwe ate we yagambidde ogenda omulaba naye naye abakazi ate abasajja abatabagambye yabasinga nesigenda owulidde kati naawe nkigambyeko omanye empisa z'oli ate naawe ntabukira butabukiza kati nga tuddewo akapiito kamuliire capati ajja kungwako ali mukulira mukazi capati amanyajja ali ku man power kiki ali kukyamisa na bano bakyalibe ulira kapiito alina egguliro eryokya mujje bawe mujje mbawe egguliro eryokya akati ensonga enkulu ebampisizza mukimanyi nti mukyala wa mani yakkiriza okujja ewaka yakkiriza yes nga maneja naye ndi mweraliikirivu nnyo ensonga eyo lwaki mbayise embazze ebbali kapiito alina obusibu bwe kati nga bagamba mpulira abakazi bakamba ayinza okuttira mu buliri kiki nyirako akulabanga kasajjasajja nanti saagala abakazi abasinga bwakutuukako n'akutuma emekka n'okuma emadiina kimuyisa bubi kati nga mugamba nze ntegedde ekizibu kyo olabika oli wansindika njake kati nga mugawe mukazi mufunne kalubalula lubalula abalula ki kweni abakazi banywa lubandula naye abakasajja obeera kwegamba olina kalubalula oba kigalo towuliranga kono muzeeyi atunda kalubalula ayitamuddimu abula ebiseera atera okuyitamu awo olwokusatu ebiseera byatera okuyitamu sebo omukulu ali eno yeeteka agenda kukyaza mukazi wa maneja nga munna ayagala namugulira kalubalula kubanga akitegedde omulondo guyinza obutakola ate nga mukwanidde ebbanga njagala ono omukazi wenga bwogambye ndi lubalula yagenda otutaasa naye agambe kapiito naye kasi kiki naye lubalula buli ekisoboka okulabika nti efirimu egenda maaso muyina buli ekizibu mwate muyina engeri gye muyinza okigoojoolamu kati bulijjo fe wetuli bulijjo amagezi ganneesibye nga simanyi embeera ali yamutabukira dda ng'ekituufu ekyokola kyatamanyi butwesibako nnyo butweguya nnyo ogambye ani lubalula njagala olabe kubalula ate agende nga nkayimba buyimbi lubalula nkubalula n'agenda anoonye lubalula agambe ajja kubalula omuntu ajja kutya leero sibyotya majaji yendi mutuku oli otananyako jaja asaba kacyenji kati kuddako wa muzeeyi kanyogozi waliwo ekiwala ekiza omusaba kyenji nti oyagala kyenji ngenda kuwa naye nga simulaba naye guli waawa mbeera eri amaama nakigudde nkumanyi gwokola kati mwana muwala kumbe muzeeyi nyotuuka kweno ndabe sooka oyimbire tulabe obadde ononye kyenji naye kati nabo bansobola okufuna kyenji agenda okwetegereza muzeeyi
mwana kanyiriri nkalaba wikani nakana amende iti muze agenda okulengera disc kanyiriri zisa amendebo era nga munyiga ekyebiri ekyamuse mu ntegeka ebintu byonna kadi birimu enguzi lava erimu enguzi gw'oyagala oyina omumugulirira ng'oyagala lava ebeerewo akigezese mukazi w'omusiibye enjala nnaku 3 olabe kale gaana omuweza enviiri wadde emmere weeri olabe ebintu byafuuse byaggulirira kati kusoberera busoberezi laba jjajja kibunoomu kusense osiriza entamu olina bulwadde alina eddagala kiki olina bukalu togera drakadi wakula otya oli wegaya musajja agaba kutuma mailo oli dakiika mmeka bakutuma lukwingiri n'okoma magundi kati najagwa ku kapiito kapiito alina ebizibu bye tudde ku maggwa kali nga mugamba ndi ensi eri bubi era yagijjanjaba bintu bye bikolera ddala bamugambye era mbadde nkunoonya ennaku zino zonna kakati omanyize entunda eddagala lingi wulira kati kulyo liriwe lyakukolera owange mpulira abantu banyumya kano nkalubalula abantu bakanyumyako kamulembe nnyo ako kakola kantu kayitirivu nnyo kakomezaawo essanyu mpaka abantu omanyi olaba bulabi mayumba naye abantu tebalina ssanyu mayumba akantu ako nkeetaaga akasaba waliwo ekiwala ekyanvumya ekimanyi kigaba sina kyensobola musimanyi kyetereeza njagala nkirage nti nina lubalula leka nawe tugafunyeeyo naawe ekiwala wafunye nkirina ekiwala naye mbadde nyala nkikubalulire kikijjemu enjawulo naye sigenda bitufa akati nno ulira njagaluka abasajja bali mu buzibu bannange sekyekakasa bulungi kakati akadagala kekano kennyini ako kagenda kukolera efirimu egenda mu maaso zesantya enkozesa yaako oteeka buteesi ku caayi tosaako sukaali tosaamu sukaali alina lubalula okakozesa ku makya nakawungeezi naye tokakozesa nga tuwekakasa nti omuwala agenda kujja ulira kalina amateeka gaako togeza noteekako lubalula nga tomanyi oba ng'ogenda okubalula anaalabikako alina okujja anajja ali kusuwa ddirwa ajja tunda otya ono ye abaluddwa siseera kubanga kyendagala ddagala egganda terimu amugambye togeza n'okakozesa muwala n'atajja kyokka twaludde ekiwala kiri mu kwesupiisa kigambyeko nebba waakyo nga kapiito yakikwanye kati ngenda kubalulirira mukazi wa manager yagenda awaga kungu ako tugenda maaso katuddako ewa polokondo sitole kimwanda tewali sole ki tewali labe polokondo atunulanga zaala luli wampisa bubi ate ntya naawe sente zonna bazibako ne zigwawo era ewange naawe leka nze mbeerayo ku beesi eri mbeerayo naye ekyendeese mbadde ntambula bwendi alina ebizibu bye ewange kiki ate nina ddiiro ate ddiiru ki alina ebizibu bye byonna ebyaliwo bivaako naye leero onfumbye omutwe naye ndaba nga ddiiro eno egenda kukola sente mukyala wange omumanyi mukyala wo mumanyi kiki njagala tumukube muzaala omukyala muyaye ulira omuyaye ebintu byange ebisibibwayo byaweddewo kati yagala kuteekayo mukazi rediyo paasi yamugamba okimanyi ebintu byonna ebyewaka omukazi naye ali mu bintu byange omukazi oyo bintu kintu kyange kati mubalira mu byobugagga byennina nti mukyala osiye mulungi alya kati kanigamugandeka kati mukazi wo ng'atunulanga ekisiibwamu oyo tunamba muzaala tumukolere ki kwendi mukuba ezaala omutwale omuluntwale kati tumukubemu obugoba bumeka mukazi oyo engeri gyali mukazi ngaomanyi ebyabakazi munange mukazi wange mumanyi mukazi mulungi mukale sinnabukalu mukubemu gemu 3 uyu mukazi ono etajja mugemu wadde 12 oli mukyala ng'amuganze mumanyi
nchikola kululu kalinga muganyamba gwe kuba mu game 10 oyo omukazi ajjamu game 10 frankanze laba polokondo sikuyu ereka naawe ekintu kino mungize bubi agala matatu kati omanye anze ebyamatatu nabikoye nobikowa ngero omya yefudde atayagala eza mukyalawo kalinga amugamba mukazi w'omuntu jangu tulabe oba naye nga kuba mu game 10 kati kale abiri game ezo kuba 12 kalinga mugasi zijja kuba abiri mpozi 12 nkukakasa nze mumanyi mukazi wange liva nairo kweni ate akatabo kaliwala nkalina mukyala wange TV yange nabyonna ng'omusingo anula ebizibu bye byonna bye bamukuba ne bamutwalako ayagala abizze etwala buyafu gye twali tugendamu kakati wange wabulya buli anfuula buku nakuwayo akasente nekugamba ndi olina okunfesizaayo agadde tulabe nze nali manyi wampa bwe nga bakuwa bubi ku mamaayo wano wajjajjaawo eno ensi bakyali baba obubi muzeyi n'ataama sebayagala kulaba kanyiniryo bakakwatibwako oba omanyi nti byali kusaaga bukati gwe sente wali oziraba ziri osaaga eyoza simanyi obadde tomanyi oba byenjogeraawo mbikakasa naye nga bwagambye nti nno nzijayo ku bicupa nja kujjayo naye nga sizze ku bicupa nja kudde wakeewo okakasa onojja ewange kali kyamusuubiza okujja omulaba ekedde era nja kuba musanyufu nnyo ng'ozze muzeeyi nga yesu alaalisa okwogera nga awadula abalusu kali genda kulinda waliwo eyanywedde lubalula agenda okuwulira omuguwa gw'ekyanze nyabo kati aba ali wano yeekunya maneja nga tamugwako oli ku kikapiito ndi wano munnange mjebale kale oli ku kyoswami eki bizibu ali wano omuguwa agunyigira mu mpale mpola ntagenda kujjako eyo agenda nkubeerera ddala waka naye abayaye basiru kati yamubuuza mukazi wana atambula anajjako sayidi zeeno kweni okukola ki kweni ero taveeyo ewaka anasiibayo busiibi mulwadde kati kapiito yawulira nga afa kuba omuguwa gwekyaze ndi nedda obadde olina entegeka naye ate yaki munnange olunaku olwaddako kapiito embeera yamutabukidde n'okutuuka okuba kati atambula nga mbalaasi kaka tuba tuli awo ngalo omugagga ajjayo evugaavuga mpola mpola efirimu egenda maaso sebo kale sebo nawe gyebaliko sebo kati ajja ewa chairman muta kati kumbe waliwo ajja abuuza chairman obuuza chairman mutabaazi kino ekitundu kino kakati ogenda kugoberera ekikubo kino kyennyini okkirire ojja kusanga ekoona laba wete ogendera neddala kati bwona ogendera ddala ojja kusanga maaso geeti eya bbulu awo ojja kuba obuze ulira okulagirira kemabega nkugeeti awo gyonaaba atozeeko emabega yeeyo geeti ye eya chairman mutabaazi ssentebe w'ekitundu kino awo ojja kuba otuuse weewo wennyini weewo sebo nkale sebo nange neesimye okusisinkana sebo tugenda maaso omusawo nga bulijjo zozi oyina bannange olusozi oludduka nga olukoma wakati ndeese lubalula bane muve mukulekani mwegaya bannange lubalula muleese jangu oguleka lubalula obalule bamulirwana ababenga batya munnange oli otya mukadange kali muzeeyi gugundi ono ngezako okujjanjaba abantu ndwadde kizo jjanjaba ezo nga bulijjo musawo mmwe kibunoomu
ulira kibuno badde zonna mwana alina mizozi eddagala ndirina mukyala asiriza ntamu eddagala ndirina musawo kibuno walwala obulwadde bwabazira eddagala ndirina obulwadde bwabazira bwe buliwa bantu obulwadde obwo nzikulu buba bwabazira nnyo manyi omuntu mutabaazi kapito gegaline kundaga muntu mukuru kapito kale no kyeyakola mu kumulagirira nga ajjayo akasente munnaye we bale kundagirira omuntu wakulagirira kuyamba osiima kapita singa nze mbala munange webale nnyo mukama katonda akuwa omukisa munange webale bamuwadde 5 ezo azikolera wiiki leero nja kulya ku mmere egonda ono nga zaayo mu nsawo kumbe yazzayo bubi kali kapito ku nnaku emuluma katonda akusimbule oveewo mangu yangu wabambi yangu wabaayi yangu wabaayi yangu wabaayi okusuula emitwalo 2 kapito kiraba nga kino mukama katonda kyamusuddeko kyekyo kyekyo ngende ngulire ku bugoye obupya buno obulwadde busimbula olina bulwadde bwabazira tulina eddagala tukujjanjabira ddala bulungi nnyo nobanga osobola okuba obulungi katunda sente meka si sente nyingi mutwalo gumu kati muzeeyi taagala kugula kalubalula waliwo ekiwala ekyamugambye ekijja okujja jaka butesi ku chai tosaamu sukaali muzeeyi naye agula kalubalula nakumaca emirundi 2 olunaku kateeke wano ukolera ja kumpulira inoonya era mameka ntotya kajja nakumeza amannya ako kazibu nnyo kazibu ogenda kuba kutakula ubere nga leopard nzijanjaba endwadde zonna goyogera bwogezi bulwadde nze nga mbujjanja efirimu egenda maaso siina kyenemererwa akuume basaba ne banyabo omusawo wamwe kibuno omuntu n'eddagala lyonna kibuno omwajjanja bulijjo bajjanja basibakola tufuzibadde nyingi tugenda maaso kale ogenda okudda eno sente zibadde nyingi kakati siziraba omuganga sente zimbuzeeko awunze n'okuwunga sente zange sente zirazeewa ate ani anzibye sente zirina sente zibadde emitwalo mingi emitwalo amekaago sente sooka olindeku akasajja kakapi emitwalo gino omusajja ono we muwaddeko sente zisika zirakaweza akudde kyokka mutufu weza akudde kyokka kapito no omusajja leka sente zange kapito gwe gwe waloza sente ze kapito gwe ojja kundaba nyabo ono omusajja sooka olindeko ono omusajja zino ziraga zaade sente gano mayembe alabika taabe mwangu omusajja ono kirawo yagamba omusajja taabe mwangu munange sente zo nziziza yaloose keyebaseemu kali aloose omusajja amutabukidde yamunoonya ngaamuga munange yenze akulagiridde wa chairman naye wabadde ogira n'osuula sente wasuula olunaku olwo lwennyini efirimu egenda maaso bungi nnyo era ziizo nzireese ssebo wadde omutima wadde ogutuulako wadde 10 zonna nga bwe ziri bwe nzireese nagezezaako nnyo nnyo okulwanyisa omutima ogwo ezo ssebo ensonga eyo mukama wange ndeese kozi wangamba gwana amannya nze kapito ssebo ng'eriri ne ku ndagamuntu buli wendaga wonna lyenkozesa kapito ssebo okimanyi nti abantu ab'amazima nga mmwe
Sicyangu kyakubasanga mu nsi ne tuwangaliramu. Mbadde sikimanyi wakiŋŋamba kati wano. Kubanga bw'oleeta ssente ziyiseeko ennaku ssatu. Essebo. Kozi okola mulimu ki? Nkuŋŋaanya bicupa. Ono yeewuunya nnyo abasajja bazibu nnyo. Essebo bicupa. Sooka otule. Tuula mu ntebe. Ntebe z'abagagga otuula. Bicupa biti. Alonda bicupa. Bicupa baba basasula batya? Musomerawo okulonda ebicupa. Nedda muneeyo tubeera we tusanga ye tulonda. Munnange ebicupa olonda ebicupa n'oweza kiro kiremu eba ya 15. 15. Wulira akasente ako. Ono yamanya ndi omuzimu ogwakumira ono omubwavu gulayika gwe gwamuleetedde n'okuloota. Akwate kuba akomyewo ssente ng'atidde. Embeera mu ntadde si ya bulijjo. Ekyo abadde yaludde okukiraba. Mba nkufunidde omulimu. Kati ng'amugamba okimanyi we mbanga nina engeri gye nnyambyemu kubanga ondaze omutima ogutali mu bantu bwe nkuwa omulimu okola. Mulimu ngusobola ogukola mulimu kisebo mukama wange omulimu. Mulimu gyasigwa kuyamba ku mukyala wa. Kati nga mulimu si gwa amaanyi. Na mu katale. Mba njagala ogende nga gw'oleeta ku maduuka eby'omukyala mukazi wange. Kutuyambako wano waka. Njagala olabe. Tekwetaaga muntu yasoma nnyo. Obula gwetaaga omuntu ow'amazima nga. Omulimu gwa waka kukuuma mukyala wekivunulwa. Gasosasula. Ogwo gwasa. Ogunsubula. Enfirimu egenda maaso. Ngenda kutwala nkulage ogenda okubeera. Essebo. Ogenda okusula. Baby. Ng'ayita omukyala wulira amannya g'omubufumbo kati. Oba kati ate abaana be bazaala be bankaŋŋa. Kubanga erya baby omukyala yali eddiza. Laba baby. Sente zino ziraba. Kani ng'amugamba baby. Zironda ennaku 3. Ng'amugamba ssente zino zangwako. Naye saamanya watuufu we nzisudde. Naye ekintu ekisinza okunneewuunyisa. Neni ekiriwo. Ati yalekamu engoye nazirabamu lwaki tozimuwa. Kani ng'amugamba waliwo n'engoye zekyayambala awo ezitakyakola. Olabye buli woosiga ensigo ennungi okungulamu kirungi. Yakoze omutima omulungi ogw'okuzza ssente erinnyinizo. Laba byatandise okuwa ng'aganyulwamu. Kulabirirwa. Jangu tugende. Kakati nno nga polokondo. Polokondo. Jangu polokondo. Polokondo. Kiki ate gwe ng'okomawo ogwa amaanyi gakuwedde tufiiriddwa. Ono ye mukyala wa polokondo. Osibye otya? Kulikayo mwami. Waliwo obuzibu nga temu. Kiki nga temwogera? Gampedde. Ono omwami. Waliwo obuzibu. Kiki musajja wattu? Stella. Stella baby. Naza. Mwana. Nempa. Olaba kale. Kati nkugayizaamu. Olaba. Kati. Nze wondabira sikyategeera ndeesulise. Nze wendi. Kiki ate bwendi mwami okulabe? Kwendi oli nkuziga naye waliwo ekyotategeera. Obitegeera. Lengera firimba giyita lubalula. Mukazi gwe mwana mbadde nkufa mwana naye n'engeri gy'ogendamu ennuma. Gegaline kundabamu. Ne tudde woono. Alabika omulimu bagumuwadde. Essebo. Kakasa tukyakolagana bulungi bw'oneeyongera okubeera ow'amazima nga bw'obadde. Essebo. Tujja kukolagana bulungi. Neyanza nnyo ssebo. Mukama Katonda akuddizeewo ssebo. Era nekirabika ndi kapiito y'omulimu agufunye. Engoye ne bamuleetera bulungi nnyo kaapi. Yawa, ndabira. Kapiito bamuleetedde engoye. Ssebo. Neyanza nnyo. Agenda maaso. Ndowooza. Bamufundidde naawe okusula. Mukyala akulabire. Bajja bamulage waasula. Gagga. Ogenda otandika okubeera. Bamuwadde omuzigo.
bamuwadde omuzigo sako jebe bamuwadde omuzigo ekisumuluzo mu ggulire abadde yesulira mwala kakati nyabo kankunye kati ono bali mu munnyonnyola olaba ekiriwo bali yasooka najja n'akasimu ne tukalasa kati we twakalasa then ne tumulasa essimu nadda ne TV ka TV twagikubyemu geemu 10 owulira kati ate olwaleero ku makya nga talina zakisya za musingo olaba n'agamba musimanyi mbw akabimbi nja kalima singa oba kusimbyeyo wangi era banze bye boogera byebiki bebi mwana kiri mwala ali era kati olaba obugoma bwonna okuva na kati ono boy yagenda obujjamu amaloboozi kusinga muzaala nenkanankana nezaala oli mukazi wati yawulira agenda kwemuta balo babbawe yamuteeka muzaala eki musajja gwe baddaage otuddeko redi TV egenze redi azisinzeyo kuba oluyikirabe efirimu egenda maaso mukama katonda nga ndabye ennaku okubanga nenkanankana nezaala efirimu egenda maaso nokitunuulira nga kiringa ekikabi wabula kangenda ekimu ebintu byange mu nju ono wuuno mukyala wa polokondo bamusibye muzaala bulamu buno bannaaye musajja wuuno alina mukulaba ka TV dadi yagambye kudda sawa nga mmeka kati omukyala nga tajja mukyala nnyinimu omwami akomosa ajja kudda ali ku TV kyala ng'agenda mu kisenge genda mu kisenge omukyala baabano mapengo guwanyingiza ebyazaala naye kati ofundikidde ebintu byange obitutte laba ne mukazi wange omututte ne mwana oli mu binyo jjajja weni bwe nakuyigiriza zaala nenkugamba nti wali owuliddeyo nga nnyumba efirimu egenda maaso siina nakyentwala mu nyumba ennyumba nkalu mapengo jangu tugende Stella ekituufu mbadde nkwagala ekyo kimanye waleeri mapengo nziriramu twegweko mu kafo kali kiri bulungi zaala omukulu taliiwo omukulu taliiwo omukulu taliiwo laba omusajja gwe baleeta serwajja okwota ayagala kukikiri giyita mu nnyumba y'omugagga kali kumbe omugagga ameingia mugagga wuuno akomyewo omugagga wuuno azze efirimu egenda mu maaso agenda otuuka ava ku mirimu gye ewakasi wali wannyaniriza kyekigenda mu maaso ng'ayingira munda genda otuuka ono omwana gwe bawadde engoye ate lwaki pugumu lyamukutte n'azeyambula oba waliwo ekigenda mu maaso kye sinnategeera genda okulengera engoye zasuuliddwa awaagwa ntalemuse sokulindeko agenda okuwulira okusiitasiita mu kisenge ogenda okwetegereza ssibu nga omukyala wuli akutte mu kifuba amukutte bannanga omwandrage kyova olaba abasajja abamu tebayamba ogenda okwetegereza ono omuvubuka alimba funewo ejjambiye yanguwa ye byalugaba po oligino nemuzi najifuna machete uli laba olulumba ndakutemu
ono mwami yeyagaliza nnyo bannange yafuluma olufuluma kati omukago genda nkulemeddwa oli musajja mulogo nnyo nekyendowoozaako kola omwezi ogujja onziyiza bukyali apaana Kapito nadduka bwetyo begenze ebadde lubalula ndagenda tengale gyemize nkwereza zigenda mwe muke Majestic Plaza level 5 edduka li namba 8 yensibuko y'ebina Uganda. I am a veteran, but I come for that, they were when you